Njagala okwebaza atero olunaku lwa leero olunaku lwa Sunday ssaawa 5:30 ensonga ziba za kibuga Kampala nze Mathias Rukundo njagala okusasira bonna abo bonna bafunye ebisomooza mu weekend so nga ate njagala okuyozayoza n'abo abantu bangi abalina ebirungi ebyanaggwano bye mutuuseeko muyogeyoge nnyo era nzikiriza nti Mukama mujja okwongera okumwebaza. Ensonga no ziba za kibuga nga bulijjo olunaku lwa leero omulundi guno bingi ebitambudde mu kibuga mu mawulire bingi ebitambuliddemu ebibadde mu kakiiko ebimu mu birabye ebimu nga boogera ku bantu bangi ne baminisita babatwaliddwa mu ku nsonga ezikwatana n'ettaka ndowooza bannayuganda mugoberera nnyo ensonga ezo wabula ate njagala okubuulira nti wiikendi tutunudde ensonga nyingi era nga nazo ezimu zibaddeko mu mawulire. Waliwo ensonga ebadde mu mawulire nga ab'ekitongole kya KCCA bakubagana empabwa ku byafulumira mu mawulire ku butya na ssente mmeka abazisasulwa abakozi b'ekitongole kino. Abamu abavuddeyo nnyo okuwakanya ensonga eno abadde Road Mayor Elias Lukwago ng'agamba kibadde si kituufu tekigwanidde bannayuganda ne bannakampala okutwaliza wamu okumanya ssente mmeka ezisasulwa abantu bano. Ensonga eno erumizza nnyo bannakibuga omutwe era twasazeewo mu ngeri ey'enjawulo tudde eri bannakibuga bo batubuulire biki bye balowooza ku nsonga eno era ensonga zaabwe baziraba batya bayinza ziwatya baziyigirako batya yabaffe bo bakitegedde batya. Katugende eri bannakibuga bano batubuulire ensonga zino bo bazitegedde batya tulabe butya bwe tuyinza okuyigira ku bo naffe nga bulijjo ne tubaako kye tutereezaamu. Nze Mathias Rukundo katulabe abantu bano biki byo bye bagamba ku nsonga y'omusaala. Buli mukozi ku nkomerero y'omwezi ateekeddwa okuweebwa omusaala nga gunogerekebwa okusinziira ku mirimu egyakkaanyizibwako wakati we ne bakama be. Omusaala ogusasulwa omuntu gumanyibwa ye ne bakama be kyokka nga waliwo abantu n'okusingira ddala abakozi ba gavumenti omusaala gwabwe gumanyiddwa okugeza ng'ogw'ababaka ba palamenti ogwakulira ekitongole ky'enguudo ekya ONO ogwakulira ekitongole ekiwoza omusolo ssaako n'ogwakulira ekitongole ky'ebyekikugu ekya KCCA. Bano etteeka likkiriza okulaga omusaala gwabwe kubanga abakozi ba gavumenti nga n'abamu tebatya kwogera nsimbi ze bafuna omwezi nga ne Pulezidenti Museveni gy'abalamu yategeeza eggwanga nti afuna omusaala gwa bukadde 3.5. Kyokka wadde ng'etteeka likkiriza okwanika omusaala gw'abakozi ba gavumenti ate abamu tebaagalira ddala abantu kumanya ssente ze bafuna oba oliawo nga balina ensonga zaabwe. Mu bano nno mwe muli Road Mayor Elias Lukwago bakkansala be ssaako ne bammeeya b'amagombolola. Bano gye bavuddeko akulira ekiwayi ky'ebyekikugu Jennifer Muzisimakula yalaze emisaala gy'abakulu abo era ng'alaga nti babadde bayongezeddwamu ku nsimbi olw'emirimu emirungi gye bakolera ekibuga. Kino nno kyabasiikudde emmeeme nga beebuuza engeri mukyala musi ate gy'ayinza okwanika ssente zaabwe eri abalonzi n'ekisinga obukulu omusaala ogugwe n'abakozi abalala teyagutaddemu. Road Mayor ku nsonga eno yatuzza n'olukiiko myalumbiddde musi olw'okweyisa bw'ati. Abamu ku bakkansala bawakanyiza ekyokwanika ssente zaabwe mu mawulire era ne babeera n'okuzizaayo singa banazisanga ku akawunti zaabwe. Ne bw'ogamba nti bakkansala twabongezaako mmeka ekyo basobola okyampulifayinga era olabe n'ekiwandiiko mukyala musi kyaweereza ng'aga nti omusaala gw'abakkansala twagwongeza kwegamba enkola ekolebwamu kwagala kututematemamu era nze nabalabudde dda kensanga obusente bwabwe ku akawunti yange obwo emitwalo 4 gye baatwongeddeko ngenda bujjako mbuleete wano mbuteeke mu paakingi ya mukyala musisi era mbaddeko wali nga njirambula. Bw'otunuulira director ssente zaafuna nnyingi amumyuka zaafuna nnyingi bw'otunuulira batekiniko ssente ze bafuna nnyingi. Kyokka bano babadde bakyewuunaganya olw'omusaala gwabwe okusiba mawulire ate mukyala musi omu n'abasuulamu ebbaluwa ng'alaga nga Lukwago ne banne basusse okuyisa olugayomba ekitongole eky'ebyekikugu. Ekitongole kya KCCA kirina omwogezi waakyo omwo nga ye Peter Kawuju era nga wakati mu kwerumaaluma kuno kireetawo okwemulugunya mu mitima gy'abantu n'ebibuuzo tewe yandibanga naye asoberwa okubaako oludda lwawolereza. Abamu ku bakkansala ebbaluwa ya musi yabatabudde era nga mu kiseera kino boogera bisongovu byereere nga bagamba nti omukyalo ono abuzizzaako obwekyusizo. Rashid Kibigero Road Kansala akiikirira Lubagattu. Lwaleero neewunyizza nnyo Jennifer Musi okutuweereza ekiwandiiko ekiraga nti atuvoola ate yandibadde avoola abamu naye n'atwaliramu ne Road Mayor ekintu ekitalaze buvunaanyizibwa ffe ng'abakulembeze b'abantu. Nandirowooza ekiwandiiko kyawandiise n'akiweereza Road Mayor ku lw'aba Road Kansala ffenna yandisoose kutuula na Road Mayor n'amubuulira kyategeeza kuba ne Jennifer yennyini yawandiisa ekiwandiiko essaawa eno bw'anaddamu ekitunulamu ajja kulaba nga yakoze ensobi ennene. Abalala baategeezezza nti teegalira ddala muntu asinnya ku bya ssente zassiddwa mu mbalirira y'ekitongole kyokka ng'omusaala gwamu ku bakozi gamba ng'abalongoosa ekibuga n'okutuusa kati bakabatwala nga ntulege. Naye olwamubuuzizza okutunnyonnyola ssente ze tukolera budget kubanga mukimanyi bulungi ffe tukola budget ya Kampala naye twebuuza lwaki tukola budget nga tetumanyi abantu be tukolera budget
nani betukolera budget era bazigabana batya tuteeko tulina obuvunaanyizibwa okubanga tutegeera bwe tumala okukola budget betubajetingidde ddala be bafuna ssente ezo era tuteeka okumanya bali bameka kati Jennifer ebbaluwa yatuzeemu nti tulina buvunaanyizibwa kubaako kye tumubuuza si ffe twamuwa omulimu nti ayina mukama we yamuwa omulimu kwegamba kiswaza nnyo omuntu omuyivu nga ye ng'ali ku ddaala ery'ekitiibwa kya dokita olw'obuyivu bwe. Kale nno wano mu pulogulaamu ono ye Kampala twongedde okulondola ensonga y'emisaala ejassiddwa Mawulire nga tuwaayamu ne bannakampala kubanga kyabadde kyetaagisa. Ensonga y'okutegeera omusaala gwabwe kirungi twagala okumanya bo bafuna ssente kuba kati bo bagenda ne babeera eyo ne batandika okugereka emisolo ne batandika okugerekera abantu emisolo nga bo tebaagala ate ffe tumanyi ki bo ze bafuna. Bandibadde balongoosa amakubo ebyo bya ssente byabwe twagala kolaki ffe twagala manya ffe twagala Kampala ebyo ng'ekolaki ng'ekulaakulana. Abalala beebuuziza lwaki Lord Mayor ssaako ne bakkansala ensonga y'omusaala okusiba Mawulire yabasatizza nnyo. Vincent Kayondo nga mukozi mu Kampala akkaanya n'ekyokulaga omusaala ng'ono agamba nti mungi nnyo nga bannannyini gwo bandibadde bakola ebibasuubirwamu. Tewali buzibu bw'amaanyi ffe kasinga baba batukoledde nga bavudde mu byentalo ffe twagala kibuga kubanga kinyirira kuvuga moroka yange nga ngenda mu kibuga nesanga binnya nga tewali jaamu ifo ky'okuzimba enguudo kati jaamu agenda nakwata wano naye ng'amakubo mafu ekizibu kya batukolere enguudo batulongooseza ekibuga tetwetaaga gwentalo zaabwe tuzikooye. Sidda nnyo baali bakayanira simanyi ekya budget ogenda mu parliament kati ate tuli ku kya misaala bano tebakyalina byakola. Bano kyo kituufu kyo kyenjagala kyo kituufu kyoyogedde tebakyalina byakola kuba kyembagamba nti bo bantu bakulu batuule bakkaanye ffe ebyentalo zaabwe tuzikooye bakolere bannakampala kyetwetaaga ffe bannakampala tukolera kyetwetaaga kati nganze omunaku anoonya 10 mu Kampala ate nga nze gwe bajjako omusolo balina kye balina okunyamba kiri ekintu eki kunkolera nguudo kunzimbira myala nemba nga nsobola okutambuza ebintu byange bulungi nnyo gwe nga sina buzibu kye neetaaga sebo. Musa Bode ye yeewuunyizza okuba nti omusembi guno gwonna gwe guweebwa abakulembeze b'omu kibuga olwo ye omulonzi n'asigala nga yeemagaza. Sente twazira mu Mawulire Jennifer ne Jenani ne Lukwago sente zaabwe nga kola kisente nga bafunira ddala ssente kitegeera kyo kibi nnyo okubanga bali ku ssente bakola ki bo bazibalya nga ffe tuli eno bali awo ffe kyokulwanira kati nga ffe ababodaboda basawa na batunyiga bali batutaasaalwa kola kiba batuyamba baleme kayanira ezo ssente kuba ffe tuli bannakampala bajje bakole ki baleme kuyombayomba ssente bagibatereza ekibuga kati ng'eyo ebbali mulimu abalala abavubuka bagenda babakwatakwata tebalina mirimu bikibo bali mukayanira musaala kyo kyatuyisiza bubi okubanga bakola ki bakayanira ssente zaabwe ezo. Njagala okumanya kikuyisa kitu kyasinga omanya nti omukulembeze wange afuna ssente bwezi kirinamu obubi bwonna okutegeera nti omuntu akulembera afuna ssente bweziti Lukwagagamba mbu kyabadde kibi mwe bannakampala okumanya ssente ze bafuna kibi ekyo. si kibi ssente ze bafuna naye ndowooza Lukwago kyamuyisizza buli okumanya balya ki ssente bafuna nnyingi kye kyamuyisizza obujova olaba akola ki alaajana tegeera naye nga kiba ki kiryoke kuba ssente naye nga ssente akola ki ssente nnyingi zaafuna kyovola kikola ky'abantu bajja kukola ki bajja nga bali ku ssente balya kyalabise bubi okulaga ssente ze mweki mu Mawulire naye nga ssente nnyingi ze bakola ki ze bafuna kye kyamunyizizza abantu bajja kukola ki batandika obwogerera baga omusajja afuna ssente nnyingi kyo kyamuyisizza kyovola bayumba. Sulaiman Bukenya ne Mike Seguya nabo bawagidde ekyokulaga omusaala kyokka nga ate Alex Ngayisiba agamba nti kyetaagiza kwanika omusaala gw'abantu wadde nga bakozi ba gavumenti. Bampita Bukenya Sulaiman ssente ezo mbadde njagala nnyo era nzimanye mbuuza nsonga ki kuba wenna amanya nti Lukwago afuna ssente weziti kimpa ekyokuyiga ne mmanya nti emisoso gyagenzewo eki so we bazimuwa ne ziba za nkukutu tosobola amanya accountability nti oba yatambudde weeti nti oba weeti okitegeera kiyinza n'oleeta corruption okitegeera so kiba kituyambako we bamanya nti Lukwago ssente bamuwadde kiba kituyambako n'okukendeza corruption mu ggwanga sigamba nti kwebuusaabuusa nti ate Lukwago yafuna ssente mmeka zino zaalagawa naye bakiteekamu ne bamanya nti ssente ziri weziti oba weziti kiba naffe kituyambako n'obutasasamaza nnyo ggwanga n'obutasasamaza nnyo bantu. Amanya nze Ndayisaba Alex nviireyo Kitebi Kusta kati ebyalo musisi okwanika to musaala gwa Lukwago kibi nnyo olw'ensonga naye n'obwabeera ggwe ne baga nti musajja ofuna
sente weziti bashegeza lingagezaako kubara shegera ngageza uganti katono afuna sente weziti shegera nate boga nti omusara ne gusigara mu kyama cyo kadi ngaye ngo ogugwe ne gubere mu kyama cye nori ne zibaze kadi naye tokubirete no mufe notegera nti gunda funa ziri atagunda funa ziri ngate mu Kampala wakati amakubo mabi amanya zese kuya Mike ngankolya mini price wali nenze ku nsonga zale kwagonye Jennifer nze no musala gwabwe fe bakulemba sikibyo okumenya sente zebafuna kuba fe sente ziva mu fe tubasasula sente fe tubanga basasula sikibyo okumenya sente zebafuna nenso jina udeme yabe ya nankulu sente zebafuna sente nga nyingi nnyo sente nempula nti omukozi obukozi dereva milioni 9 nempula simanya amutereza kaviri mukula ka makeup milioni 6 sima sente meka iye sente nga pitivu nga fe tweyaguza lujjo banna sente nyingi nicho ekirungi kyo fenga fa abavamo omusolo kubasasula okumenya sente zebakola ki sente zebafuna sikiraba mu bulabe n'akettondo mukama wange. Abawala bonna nabo bawagidde ekyokulaga omusaala kyokka nga bamu bagamba nti engereka y'omusaala eno yeetaaga ekubwe mu ttooki nga waliwo bakola emirimu emitono ate nga bafuna kinene. Nze nganze kigwanidde nze omulonzi okumanya omuntu gwe nalonda afuna sente mmeka era obanga afunye sente bweziti kiki kyankoledde kikinze kye neesiimidde mu kaseera kenkoze eki kemulondeddemu anyambye oba tanyambye. Nizikira wano juzi Museveni yatuga musara gwafuna kati omukulembeze w'eggwanga batuga musara gwafuna gwero kwago ba minisita baani lwaki gutuyagala na ogwo gwofuna bagumanye kubanga ne office gy'olumu ya public bamanye sente zofuna kubanga abawo omusoro tulina okumanya omusoro gwetuwa bagusasanya bwe bati ne bwe bati so nze ngamba kituufu abantu okumanya emisaala gyabo gye bafuna kubanga eno public office si private office. Katumulemu katono nnyo bwe tudda tugenda kulaga ate ebifudde mu kitundu ekirala mu kibuga Kampala ebimu ku byo biyigiriza songa ebirala bisomooza katukomewo ate.